GTV for unity and development. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فضل مكان على مكان كما فضل زمانا على زمان كما فضل الإنسان على الإنسان. ثم أصلي على سيدنا وعبيبنا ومولانا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abantu laba ku GTV nsoso okutenderezo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala tusobosezza okubeera nga tukyali bantu abakyassa. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid Allah tazaala walam yurad wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tazaalibwa walam yakul lahu kufuwan ahadun. Allah subhanahu wa ta'ala tayina kintu na kimu kyonna kimufaanana. Nolwekyo oluvannyuma okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nzizaako nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Nolwekyo saba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abantu ba ku GTV nga bulijjo siri mulala nze Alhaji Sheikh Sekasi Udaba nga bulijjo ndi ku mutimbagano ogwa GTV wano ku Uganda Muslim Supreme Council ku kitebe eky'obusiraamu insha Allah. Kansubire nti muteredde, kansubire nti temumagamaga, kansubire nti muli muddiiraawo insha Allah. Saagala obeerenga ate ofuna bwe kiba kyetaagisa simu kugiteeka mu silent insha Allah giteekemu, kubanga olunaku lwaleero ebigambo byenkuleetedde masha Allah ate byamaanyi nnyo ate bizito insha Allah nga bulijjo. N'olwekyo kkiriza olunaku lwaleero insha Allah mbeere nga nsobola okubeera nga omulamwa gwange ngenda kubeera nga tusomesa ku kigambo ekiyitibwa mithaaku. Mithaaku oli wabanga akiwulidde, mithaakul ghalidh y'endagaano y'abafumbo bayina zawjain, endagaano y'abafumbo ababiri, ng'endagaano eyo ebeerawo wakati w'omwami n'omukyala, oba gye twandiise niqaahu mithaakul ghalidh insha Allah. Njagala olunaku lwaleero abandaba abantu leero eggwanga ensi yonna n'embeera eriwo insha Allah twagala olwali tutegeere ekigambo endagaano. Endagaano gye ngenda okusomesaako olunaku lwaleero y'endagaano y'obufumbo. Endagaano nga ebeerawo wakati bayina zawjaini, wakati w'abafumbo ababiri, omwami n'omukyala. N'olwekyo insha Allah gw'abadde agizannyiramu njagala olwaleero ogitegeere ti endagaano y'obufumbo bw'obanga okimanyi nga fa idha lam tasta'id, bw'obanga toli mwetegefu mu mbeera ey'obufumbo, nga toli mwetegefu, nga obadde olowooza nti ebintu byakuzannyazannyamu, soka otawakkale, kubanga abantu bazannyidde mu bufumbo. Oli n'alowooza nti obufumbo bulinganga nva, kubeera ng'omuntu akwatako obukwasi n'abeera nga alozako buloza ng'omuntu bw'anaaloza ku nva tyoba omunnyo gumaze okunoga. Obufumbo tebabulozaako. N'olwekyo insha Allah tugenda kutunuulira nti omuntu bw'abanga akoze endagaano ey'obufumbo ate oluvannyuma endagaano eyo n'agimenya, kyemba ntegeeza abantu bayingira mu bufumbo, munno n'abeera nga yakwagala, munno n'abeera nga yeewaayo, munno n'abeera nga yeemalayo, n'akulaga mu bantu. Oluusi n'ebidala byaliwo, oluusi n'okwanjula kwaliwo, oluusi n'okuwoowa era kwaliwo, ne kubeera mu mizikiti wonna we mwakukolera. Naye essaawa n'etuuka, gwandaba essaawa zino, n'obeera nga munno osobodde okubeera nga kwegamba omuvuddeko mu mbeera etali ntuufu, ate nga munno omulese amenyese ekiyitibwa omutima. Kubanga Adibu yagamba addumu min al-ain, amaziga g'abantu
amaziga gabeera mu maaso walalamu fi qalbi naye nga obulumi bubeera ku mutima. Nkimanyi essaawa zino abandaba abantu balina obulumi oli bwalina bwe bulumi bwa mukyala we, oli obulumi bwalina essaawa zino bwe bulumi bw'omwami we. humumu rajulun kathiran wa a'dhamuha Allahu akbar, obuzibu bw'abasajja, ennaku ey'abasajja ekyasinze okubeera nga y'amaanyi, wa a'dhamuha kwegamba olw'okubanga nti yayagala nnyo omusajja we, obanga mu butuufu omukyala yayagala nnyo omwami we, oba omwami yayagala nnyo mukyala we. as-sa'ab, ekizibu ekyasinze mu nsi muno, as-sa'ab, ekizibu ekyasinze mu bulamu buno obw'ensi. Omuntu n'abeera nga awulira ensi efunze, omuntu n'abeera nga awulira takyalina kyeyeetaaga mu bulamu buno obw'ensi. Antuhibbu, kwe kwagala shakhsan alladhi la yuhibbuk, kwe kwagala omuntu nga takwagala mu bintu bya laavu, mu bintu eby'omukwano. DNA efuse DNA, kino tekyetaagisa wadde kiyitibwa okunanaagiramu. Buli ekiri mu ggwanga essaawa zino buli omu akimanyi ekitambula. Kati nga udaba njagadde insha Allah olwaleero mbeere nga nsomesa ku musomo oguyitibwa oba mawudhu'u yaffe anniqaahu mithaaqu gharidh. Abantu bategeere nti obufumbo ndagaano. Abantu baleme kulowooza nti obufumbo bwakuzanyiramu buzanyizi. Bannanga obufumbo ibaada. Mu ibaada zonna ze tukola mu bulamu buno obw'ensi, ekyewuunyisa ibaada era erisigalawo hatta Allah wagenda okuyingiza abantu ejjana ye ibaada y'obufumbo. N'olwekyo tuleme kugizanyiramu. Bw'oba osazeewo munno okumwagala, mwagalire ddala. Albadan au aljismi, omubiri guno gwolaba oyinza okuyita badani omubiri, au aljismi omubiri guno tahtaju ta'am, omubiri guno gwolaba Allah gwe yatuwa gwetaaga ekiyitibwa emmere. Wa sharab, omubiri gwetaaga ebyokunywa okubeerawo kw'omubiri gwaffe guno. N'agamba nti amma alqalb, naye omutima, amma alqalb, naye omutima guno gwolaba gwe gwetaagisa ashahawaati, omutima gwetaagisa laavu, omutima gwetaagisa laavu. Mulaba musajja yavudde ku kizimbe n'agwa, mulaba abantu bakaaba DNA efuse DNA, naye nga abantu ekibakaabya gwe mukwano ogubaddewo wakati w'omukyala we, gwe mukwano ogubaddewo wakati w'omwami we. Ntegeeza ki? Ti olwaleero embeera etabuse olw'ensonga nti omwami okubeera nga abaana balowooza nti babe awaka DNA negamba kubaana abaana toyinaako wadde mwana n'omu, naye nga laavu ebaddewo ng'omusajja agiwadde abaana be, omusajja laavu agiwadde ekiyitibwa mukyala we. So kitegeezako kugamba nti alqalbu, omutima guno gwolaba gwetaagiza ekiyitibwa okwagala. N'olwekyo mukkirize ngende butereevu insha Allah ku kigambo ekiyitibwa endagaano. Olwaleero owulira ekigambo endagaano, wasifa niqaahu bimithaaqi gharidh, endagaano gye njagala okutegeeza ye endagaano gye walimu gw'omwami n'omukyala. Jjukiramu akaseera kowamiitingamu mukyala wo, jjukiramu akaseera kowamiitingiramu omwami wo, ne munogoshiyetinga mu mbeera yonna eyaliwo. Ofuna bulungi? So endagaano
y'obufumbo tetugizannyiramu tugenda kulaba results oba omuntu amenye endagaano n'ayawukana ne munne oba omukyala n'ava mu musajja we oba omusajja n'ava ku mukyala we nga baawukanye mu mbeera etategerekeka oba omu n'alekawo munne nga wengendo bisomesa bizibu ki omuntu byafuna amenye endagaano gye mwakola nga yali wakati wammwe omwami n'omukyala andaba essaawa zino bangi essaawa zino endagaano mwazimenya dda bangi endagaano mwazimenya mithaaqul ghalidh yendagaano eyakolebwa wakati w'omwami n'omukyala likuwatihi endagaano erina amaanyi ey'obufumbo nga mu butuufu mwakuŋŋaanya abantu ne bajja ne babeerawo ku mukolo gwammwe kwegamba wa adhamatihi obukulu bw'endagaano y'obufumbo wa adhamatihi obukulu bw'endagaano ey'obufumbo wa ahamiyatihi Allahu akbar fi binaul usra ng'ebyo byonna byakolebwa nga oba oliawo mwagala okukola famire ebeeremu n'olwekyo Allah yagala nnyo abantu abakoze endagaano y'obufumbo ne mugibeeramu era ne mugikkaanyamu nga baudaba bwe batugamba nti alhubu lhakikiya ti laavu eyannamaddala oba okwagala okwanamaddala yagamba nti la yamuutu tekusobola kubeera nga kuggwaawo yabuke hatta nihaya laavu endagaano gye mwakola nga ekigenda obbaawula kwe kufa nsooka okubeera nga ntumira abantu baku GTV omukyala ng'okyali mu maka ga bbaawo ng'okyakumya endagaano omwami ng'okyali ne mukyalawo nga mukyali ku ndagaano gye mwakola nga babawoowa n'omwami okwatula kweyatula ne bakubuuza bamasheekhe nti abange nzikiriza olw'amahale Fatuma gansabye ne Fatuma nakkiriza olw'amahale geba omwami gamusabye n'abeera nga agamuwadde hatha huwa almithaqu yendagaano gyendiko eyakolebwa wakati w'omwami n'omukyala nga bamasheekhe babawoowa ne babagatta nga mwenna mussa ekintu kimu ma huwa almithaq almithaq algharidh kyeki almithaq huwa alahad alladhi akhadha yendagaano ebeerawo wakati w'abafumbo ababiri kubanga ekyo kintu kiba kyakulagaana era ensonga lwaki mwegendereze nnyo mu kiseera kya sheekhe ng'agenda obbawoowa bakwatagana ne babeera nga okkiriza nti nzikiriza olwo nno oba oli mu ndagaano mwana wattu ne bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala mu ndagaano eyo babeerawo nga bawuliriza ebigambo bana Muhammadi byoyatula bamalayika babeerawo Allahu akbar Mustafa gwandaba endagaano gye wakola ne mukyalawo nga sheekhe akuwoowa nga sheekhe akwatuza ebigambo bye wayogera njagadde ntambule ku kigambo endagaano y'obufumbo nti abantu balowooza nti mu ssaawa y'okuwoowa nga babagatta abantu ne mujjano ku Supreme Council ku kitebe eky'amaanyi eky'obusiraamu nga babagatta golowooza nti ebintu byalinga kwegamba ebyokusaaga byalinga ebintu ebiryawo byokola ki nedda awo wali mu ndagaano mukyala gwe wali mu ndagaano mwami gwe andaba essaawa zino huwa al ahad yendagaano gye wakola wakati w'omwami wo wakati w'omukyalawo era ensonga lwaki essaawa bwe yatuuka sheekhe n'asituka katugeze eyabawoowa mwenna abandaba era amahale gasabibwa ti amahale sente mmeka amahale ne bagabuuza omukyala ti omukyala amahale sente bweziti omwami ne bamuddiza amawulire ti abaffe
amahale insha Allah netagisa kakadde oba netagisa hijja oba amahale netagisa kino omwami nakwata mu nsawo olw'endagaano eriwo essaawa eyo gye muba mukoze nga babawoowa sente n'oziwa omukyala amahale gaba kusabye amahale ne gawandiikibwa sheekhe n'agenda mu maaso ne kutuba. Kati essaawa zino gwandaba tojjukira ndagaano gye wakola n'omukyala wo, tojjukira ndagaano gye wakola n'omwami wo. Kati essaawa zino mutabuse, essaawa zino mulinganga abatabirabawo. Gwe nkugamba essaawa zino ndaba bw'obanga okimanyi nti wayingirako mu ndagaano y'obufumbo, bannanga abantu mumenya abantu emitima. Laavu eruma, laavu eruma. Tosobola kubeera nga kyova olaba Adibu yagamba shay'ain, ebintu bibiri, taj'aluka alhakiman, bigenda kufuula kafulu. Nkiddamu, ndi ku ndagaano y'obufumbo. Shay'ain, ebintu bibiri, taj'aluka alhakiman, gwandaba ku GTV, bigenda kufuula kafulu mu nsi muno. Bw'oba tonnabifuna, tonnategeera bulamu bwansi, oba tonnaba kutegeera mbeera ya bufumbo gye ndiko. Ekisooka, bw'ababa nga tebakukyawangako, ngamba mu bintu bya laavu, wallahi tonnategeera mukwano kyeki. Bano abantu bwe muwulira abava ku bizimbe ne bagwa, abantu bwe muwulira abetta, abantu bwe muwulira abawunza essaawa zino, yayingiza dda omukyala mu mutima gwe n'agamba ono ye mukyala wange. Omukyala yayingiza dda omwami we n'amuteeka mu mutima n'agamba maama w'abaana, mukyala wange gwandi wano. Bugenzo kera ku makya abakola endagaano gye mwagikolera wonna nga babagatta nga babawoowa, essaawa zino endagaano oyagala kugimenya. Nkugamba tugenda kutundira results. Omuntu amenya endagaano ey'obufumbo, biki byafuna? Oba oliawo insha Allah abanda baku GTV udaba tunakuuma ekigambo ndagaano y'obufumbo. Tuzanyisanga endagaano mithaqun, bwabanga Allah ajogeddeko mu kitabo kya Qur'ani. Allahu akbar, Allah banga ajogeddeko mithaq suratul Maida. Gendo belengo osoma 21 awo aya ogenda mu suratul Maida osome aya awo eyana ojja kusanga ekigambo mithaqu kyengezaako okutegeeza nti mithaqu yendagaano ekolebwa wakati wa ghalidhatun, endagaano y'amaanyi, wa adhamatihi wa ahamiyatihi, Allahu akbar, wal quwwatihi, endagaano y'amaanyi temuzanyira mu bufumbo. Banjo lwaleero abantu bakoze, kyova olaba innama tajidu man tuhibbu, gwandaba bw'osanga omuntu nga ddala liyo lava akwagala, wallahi marakatu dunya wa ma fiha, ensobo ogimaze. Idha staqama alhubbu, laavu bwetereera mu mbeera y'obufumbo, wallahi life egenda kutambula bulungi. Nkusaba tuwoowa omukyala ng'omanyi endagaano gy'ogenda okukola yo yennyini. Kyentera okugamba la takhtaru bi'ayunik, ikhtaruha bi'udhunik. La takhtaru, bw'oba olonda omuntu Allah gwakuwadde, tolonda mbeerazi, tolonda figaito, byonna bibeerawo. Ikhtaru halonda omukyala, londa omwami gw'ofunye Allah gwagenda okuwa biki by'owulidde ku mukyala
biki byowulidde ebirungi ku udaba embeera y'obufumbo egenda kutambula bulungi kyovula bulwaleero endagaano muzimenye abantu ne mubeeranga ebizibu bibayitiriddeko naye ng'omuntu yeebuuza ebizibu bye nnina bivaawa naye ng'ebizibu by'olina oluusi biva ku ndagaano gye wamenya ey'obufumbo walekawo omwami newalekawo omukyala yagamba Adibu yagamba azwaji obufumbo buno bwolaba azwaji qaraatun obufumbo bulinganga olubiri obufumbo lubiri Allahu akbar man kana kharijuha wallahi eyabufurumamu ondabe sawa zino eyabufurumamu n'abuvaamu yawaddu dukhulu ilaiha esawa zino yegomba okubuddamu waman kana dakhiruha subhana malik quddus waman kana dakhiruha esawa zino abulimu esawa zino eyabuyingiramu ate nowulira yawaddu khuruju minha naye esawa zino yegomba ate okubufuluma simanyi ebigambo byensomesa udaba bitegerekeka waliwo abaafuluma mu bufumbo nga tebamanya lwaki babuvaamu nga teyamanya okubuvaamu alina endagaano gyamenye abuvaamu teyamanya endagaano gyamenya kyava gamba nti azwaji qaraatun obufumbo bulinganga bwolaba olubiri kubanga olubiri luyingiza ate olukolaki olufulumya man kana kharijuha bangi babuvaamu bangi endagaano bazikola ne bazimenya ne bava mu bufumbo n'essaawa zino bambi ssaawa zino ndaba waliwo yawaddu waliwo eyeegomba okubeera nga ate abuddamu ate kyewuunyisa waman kana dakhiruha essaawa zino abulimu eyabuyingiramu era abulimu essaawa zino ngundaba mwana wattu kati essaawa zino omuntu yeegomba ate okubeera nga naye abufuluma kati nkugamba gwe atanda abulimu essaawa zino endagaano y'obufumbo allahu subhanahu wa ta'ala genda mu surati al-Baqara 27 owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala omuntu amenya endagaano y'obufumbo ng'omwami yasalawo n'abeera nga yakuwoowa ne bamasheekhe ne babeerawo ne taata nga yaliwo n'abajulizi nga era bwe tubimanyi ekisookera ddala kyosooka okufuna allah kyakuwa ku nsi kuno al-khusraani allah akusiraanya subhana malik quddus olwaleero abantu osanga omuntu nga yamenya endagaano ng'omukyala yadduka ku musajja oba ng'omusajja yadduka ku mukyala we kati omuntu yeebuuza lwaki olwaleero okuwasa siwasa era naye mbakubiriza endagaano ekutta akati insha allah al-khusraani oyinza okubeera mu nsi muno olw'endagaano gy'owamenya wakati wamenya mukyala w'omutima wamenya omwami wo omutima wallahi al-khusraani allah akusiranya muntu mu nsi muno wekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu qur'ani surati al-Baqara allahu akbar ulira allah wagamba alladhina baru billahi min ash-shaytani ar-rajim allah agamba alladhina yanqudhuna ahada allah min ba'di mithaqi allah agamba alladhina yanqudhuna ahada allah mazima abantu abaliwo abantu abakola endagaano ofuna bulungi abantu abakola endagaano omuntu yakkiriza endagaano y'obufumbo ne mubeerawo abantu bonna ne baliwo ekiseera ekyo mwenna muba mubimanyi nga mwaliwo n'okuba n'ebirayiro baada mithaqi oluvannyuma nga endagaano eyo yaliwo sheekhe n'akukwata bw'ati n'akugatta n'omuntu gwe yagatta naye gwe baakuwa ne bateekako n'akatambaala sheekhe n'atandika okubuuza ebibuuzo n'obeera nga mithaqi eyo endagaano waginywereza ddala naye wallahi wayaqta'una ma amara allah bihi essaawa zino wetwogerera essaawa zino yaqta'una endagaano wagikutukako mukyala gwandaba essaawa zino omwami wamuleka mu nnyumba n'ofuluma n'ogenda
omwami gwandaba essaawa zino waleka omukyala mu nnyumba n'otambula n'ogenda naye nga tolina na nsonga lwaki otambudde ogenze naye nga omwami omukyala ndaba endagaano yaliwo n'abantu ne mbayita naye wallahu yaqta'una ma amara Allahu bihi ne mubeera nga endagaano eyo eya Allah subhanahu wa ta'ala obufumbo temubuzanyiramu era olwaliro okusinkana omuntu ng'ali awo khusranin nga yasiraana n'ogamba ya rabbi kiki ayusala wayufsiduna fil ardi omuntu n'abeera nga kugamba endagaano yagiviirako ddala ulira Allah wagamba surat al-Bakara n'agamba ulaika humul khas era akireese ulaika humul khasirun mazima abantu abo abamenya endagaano ez'obufumbo ulaika hum abo Allah subhanahu wa ta'ala agamba khasirun omanyi ekigambo kusiraana wallahi Allah asobola okukuma omusajja abantu nga beebuuza lwaki omusajja oyo tawasa abantu nga beebuuza lwaki omukyalo oyo tafumbirwa ng'olina endagaano gye wasooka okumenya nga Allah yakusiraanya bakuwoowa ne bakuwa mu mbeera ennungi bwe kennyini ebintu n'obikkiriza n'ebintu omusajja n'aleeta ne mukuŋŋaanya abantu mu kidaala ne babawoowa n'obeera ng'omusajja wamuddukako naye nga eimu ye tewali kubeera ku musajja oyo oba n'omusajja eimu ye teyali yakubeera na mukyalo oyo naye nga endagaano yammwe mwagikola ne mugigatta kati essaawa zino ngezaako okubeera nga ndabula abantu be bamaze okugatta mithaaku y'endagaano eyaliwo nga babawoowa era endagaano eyo nkugambye essaawa zino gwandaba okusiraanako gwe omukyala gwandaba okusiraanako gwe omusajjako andaba kusobola okuviiramu essaawa zino ng'embeera egaanye okutambula nga eitha omwami okyaliko ekikolimo ky'omwami wo oba eitha okyaliko ekikolimo kya mukyalawo kyengezaawo okugamba omuntu abamenya endagaano results ki zaafuna mulamu obwensi al-khusraani Allah akusiraanya era olwaleero osanga omusajja nga mu butuufu ng'omukola era banne mbakubiriza essaawa zino omwanda abanda banze udaba bw'oba ogenda okufuna omuntu agenda okuyingira mu bulamu bwo sooka okola research ku muntu kola ku mukyalo oyo research kola research ku mwami oyo ojja genda otomerera ebikolimo ng'omukyala la ilaha illa Allah muhammad gwekolako research olwaleero siikana muntu ng'omukyala alabika bulungi nnyo beautiful n'osanga omwami alhamdulillah ali hadisa mulungi naye nga omukyala akugamba owaishe udaba wallahi njagala kufumbirwa ingo mubuuza ku myaka gy'oliko tofumbirwangako ku myaka gy'oliko tozaalangako anti munnange nze kankubulire omwami gwe nasooka okufumbirwa yes tetuganye ne Allah alaba ne Allah aba abimanyi naye waliwo abantu abamanya endagaano nga nawe kennyini endagaano okimanyi nti ogimenye naye nga tolina nsonga so buli yenna ndaba ku GTV kyeŋŋamba abazadde essaawa zino abandaba bamaama baffe abatuzaala bakitaffe abatuzaala bagumiikiriza olwaleero yensonga lwaki ba udaba tuli ku GTV tusomesa obusiraamu olw'embeera y'abakadde baffe bamaama baffe abatuzaala ne bakitaffe tetuganye embeera y'obufumbo wabeerawo mashakiri wabeerawo embeera ebeera ekolaki ebeera kwegamba eba enyigiriza tetuganye naye si mangu kubeera nga mwawukana olw'ensonga nti ekikolimo kigenda kutambulirako Allah akusiranya mu nsi muno kyalanga yeebuuza nze gola buli kimu kyonna nkirina naye nga buli kimu kyonna okiyina
wakemenya endagano z'abasajja bameka mu nsi. Basajja bameka mukyala gwa ndaba bolumiza emitima. Endagano meka zomenye mu basajja. Olw'amaka bagangambako nti agamako galaba nti ye oyo omwana we twogerera ogwo omukolo oguli mu lujja ndowooza alhamdulillah abasajja beyakaleeta okujja okumwanjula balinga abasajja 8 kati oyo omusajja wa 8 naye nga n'abazadde bakimanyi naye nga buli kanaku omwaka we guyita ng'omwana aleeta nga abasajja bajja nga baleeta ebitu nga bamwanjula. Ekiseera ne kituuka omukyalo oyo omuwala n'avaayo era n'afuna omusajja omulala. Nkugamba eno ensi gy'olaba erina ekiseera weetuuka n'ekunyiga. Kamata din tudan. Kola byonna by'okola gwandaba essaawa zino naye ekiseera kigenda kutuuka wejjuse ogambe bye nakola nga ki. GTV mujagale nnyo kubanga ffe twagala tubuulire ebintu ebiri ku source. Tewali kyonna kiriwo mu nsi muno kitaaliwo. Tewali kyonna kiriwo ku nsi kuno gwandaba kitaaliwo ku mirembe egyatusooka. So kyegezaako kugamba osobola okubeera awo nga wamenya endagaano nga alhamdulillah olubantu abasiraane dda. Era kalako research. Abantu bonna weebuuza nti omusajja alina amakaka alina azirina, musajja alina emmotoka, osanga omukyala buli kimu kyonna akirina asula bw'omu. Osanga omwami buli kimu kyonna akirina asula bw'omu. Naye nga bakugamba oyo gw'olaba buli kanaku akyaza buli kanaku akyaza. Kakati abo nabo yaki buba bwenzi. Buba bwenzi. Gubadde okimanyi nti obwenzi buleeta obwavu. So mbakubiriza omuntu amenya endagaano weekube mu mutima. Omwana omuwala andaba essaawa zino, maama andaba essaawa zino, tubuulirire abaana abagenda mu bufumbo ab'obuwala, tubuulirire abaana abalenzi abawasa ti owasiza mwana munno omukkiriza nti ye insha Allah endagaano lwaleero abasajja tumenya endagaano, abakyala tumenye endagaano ey'obufumbo. Lwaki ekintu kino khusiraani? Lwaki Allah akusiranya? Kubanga laavu eno lwakuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yajogerako mu Qur'an. Barabillahi minash shaitani rrajim. Allah okubira yagamba nti zuyina linnasi lihubbu shahawati minan nisa. Kubanga omuntu laavu aba nayo. Kubanga aliwo omuntu ng'akwagadde, ng'omwami we akwagadde, ng'omukyala we akwagadde ddala ebyannamaddala. Wallahi n'otuuka ekiseera omwami n'atabuka, n'otuuka ekiseera omukyala n'atabuka. La tahaqilanna ashiyai saghilihi min alhubbu. Togeza n'ogayo akantu konna mu mbeera ey'obufumbo kubanga kasobola obwawula. Wallahi nga okusiraanako olwaleero osanga omuntu nga nagamba nze golaba abasajja bantama, nze golaba abakyala bantama, naye nga yennyini akyogera tamanyi lwaki bamutama. Ayinza okuba gye yasooka yennyini yavaako cause okumenya endagaano. Allah nakusiraanya bula buno obwensi. Nobeera walladhina yanqudhuna ahada Allah min ba'di mithaq wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala Allah ba'da mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi. Wallahi ngendagano wajikutulawo nga mulumizza abaana balenze emitima, nga mukaabiza abasajja, nga mukaabiza abaana b'obuwala. Allahu akbar. Andaba essaawa zina maziga ng'omuntu oyo ng'owayingiza mu bulamu bwo ebbanga yanamala ng'akaaba, ebbanga yanamala ng'afuna obulumi. Wallahi ensi tegenda kukubeerera nnyangu. N'olwekyo Allah akusiraanya. So bw'otuba tugenda okuwasa gwe essaawa zino ndaba oba ogenda kufuna omwami oba okufuna mukyala, kyenkugamba nga udaba kola ku research ku mukyala, kola research ku mwami. Lwaki?
osanga abantu nga bali awo ensi yabakubakuba dda ng'olwedde bakyayina endagaano ze baamenya. So tugezeeko embeera eyo okugyosonyiwa insha allah. Gwandaba ku GTV amanya nze Sheikh Udaba. Ensonga endala, omuntu amenya endagaano, ndi ku ndagaano, ndi ku mithaaqul gharir, ndi ku ndagaano ey'abantu abaagattibwa, n'otuuka ekiseera omusajja n'otabuka n'okwata ebintu kati ekiriwo tugabane ebintu. Wafumbirwa bintu mukyala gwe, wafumbirwa bintu musajja gwe, tetuganye emali mugikoze naye nga eimu yo wafumbirwa maali. Nga waliwo hadithi eti man tazawwaj, omuntu bwafumbirwa omuntu naye nga goro ye sente ze zamutwala, tokimanyi nti zaada Allahu fakala, Allah abongera bwavu. Allah ayongera bwavu kubanga ekigendera kyo kyali kya sente. So nga obufumbo bwa Allah, obufumbo ibada. Allah asiranyiza abantu mu nsi muno, abantu obufumbo babufudde bwa beli. Kati ulya DNA, wallahi ng'omusajja yakuwasa n'akuteeka mu maka nga buli kimu kyonna akikuwa, mugenza okukebera DNA twala tugende essaawa zino, ng'abaana bonna bali mu maka, omusajja si babe. Kati lwaki Allah takuteekako twaki takusiraanya mubulamu buno obwensi? Wayendera mu bufumbo singa results zivudde era nga wemuziraba. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, a'uudhu billahi minash shaitani rrajim, yawma tubra salail, Allah ajjeyo ebyama. Buli kintu Allah kyeyogera mu Qur'an, la taqrabu zina, temusemberera bwenzi, era result y'obwenzi kati mutandise ogifuna. Olina byofiiriza abaana essaawa zino, mukyala gwandaba. Olina byofiiriza amaka, famire, twala tugende nga bwe mubiraba. Kubanga si kiwa nti omusajja nga bakebenya DNA abaana babaddala alabirira. Si kiwa newonoba weetonze nti nsonyiwa, simanyi nti laavu esobola okuddawo nga weebadde. I don't know. Lwaki? Nga kantu katono nnyo omwami abadde akulabirira mu mbeera nnungi, olaba muntu kusiraana mu nsi, naye nga ebisiraani yasiraana emyaka n'emyaka, kati gwe n'ova eri naawe n'ofumbirwa omusajja, n'ova eri naawe n'owasa omukyala, naye nga bisiraani kwoli kwotambulira. So mbakubiriza tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaba tuze eri Allah abandaba ku GTV, embeera y'obufumbo wallahi egenda kutambula bulungi. Embeera egenda kutambula bulungi. So buli omu yeekube mu mutima, omukyala weekube mu mutima. Mwami gwandaba essaawa zino tudde mu maka, twekube mu mutima. Buli omu amanye ensobi we yali. Omwami amanye ensobi yavaawa, omukyala amanye ensobi yavaawa. Tuddemu kubanga obufumbo ibada. Ensonga endala, mithaaqun, omuntu amenya endagaano y'obufumbo. Nsonga ki, results ki omuntu zaafuna mu bulamu buno obwensi? Ekisookera ddala, laana wa kaswatul qulub. Allah akusaako ekikolimu, omanye okusiraana kyanjawulo. Wulira Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogera mu Qur'an. Genda mu suratul Maida, suratul Maida aya 13 insha Allah. Genda osome laana wa kaswatul qulub. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala wali agambye Allah manye kigambo kusiraana. Wallahi kigambo kusiraana nga buli musajja yenna akutuukako ogamba nange nze nabaaki. Omukyala yenna kwegamba oli awo wasiraanasiraana dda. Ofuna bulungi? Kati wano laana wa kaswatul qulub, Allah subhanahu wa ta'ala
akuteekako ekikolimo, ekigambo kikolimo okiyita kya muzannyo, ekikolimo okiyita kya muzannyo. Subhanallah. Wulira Allah wagamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم الله أكبر فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوب سبحان الله سبحان الله. لما الله سبحانه وتعالى قلنا سورة المائدة فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم مزما بانتوا الله بوغدكو abamenya endagaano لعناهم Allah basaako ekiyitibwa ekikolimo obeera mu nsi muno ng'oli mukolimire. Subhanallah. Olw'endagaano gye wamenya, ndagaano ki? Endagaano y'obufumbo. Ono omusomo gukutte ku bangi. Omusomo guno saba Allah subhanahu wa ta'ala tukyuseemu kubanga ndabira ddala okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala wa kaswatul qulub omutima gwo Allah subhanahu wa ta'ala agukalubya nolaba nga omuntu ng'olaba mu butuufu aliko kikolimo kyereere omusika tajja. Swaba omu abasajja batukulembera mulongo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amala okubeera nga amaliriza okuwasa. Nabi Muhammad n'abeera nga yamubuuza nti omaze okuwasa nti ye, namugamba owasizza athayib, owasizza eyazaalako second hand au bikila, oba owasizza bikila. So awaliwo enjawulo. Athayib yono omukyala eyafumbirwako gubayita athayib, oluvannyuma embeera leza mu bufumbo negaana. So namugamba owasizza mukyala ki? Swaba namudamu namunyonnyola namugamba nti wallahi mpasizza athayib. Nagamba kyo kiwazizza bikira. Ono abadde atambudde mu mugundi mu ndya ez'enjawulo azadde mbaana ng'avayo mu basajja aba akyayina ebizibu bye, aba akyayinako ebisiraani bye, aba akyayinako laana ya Allah subhanahu banaye twetereeze. Abakyala abandaba ku GTV twetereeze. Kati olwaleero ensi yonna wadde omusajja ayina mukyala we essaawa zino nga naye tannaba kugenda ku DNA, bonna abasajja bali mu kutya kati. Sajja bonna bali mu kutya wallahi. Abasajja bonna bali mu kutya essaawa zino we twogerera. So naye embeera evudde ku ki? Abakyala embeera evudde ku mmwe tukkirize. Ddala kiki Allah olaba wajjayo ebyama yawma tubula salail. Allah ebyama abijjeeyo. Awo iri mu mpanvu insha Allah nja kusomesaako obubonero kwolabira insha Allah nti ono omwana wuwo era osobola okumulaba awaka embeera ze enneeyisaaye, kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi yagamba nti ikhtaru linutfiqum, abange mulonde mufune abakyala oba mufune omuntu wogenda okuteeka amazzi gagazaala fa ina ilqatu dasasun kubanga omusayi gugoberera omwana owuwo omusayi gugoberera guba gwego. So kati tetubakubiriza nti abazadde abanda besaawa zino bataata tuddeyo mu maka kati essaawa Allah amaze okubeera nga ebyama abibukudde tuddeyo. Mwana beerako n'abaana b'owaka n'omusajja n'obeera nga omwana kasikedde nga omukyala azaala mwana awaka oyingira kumpi ssaawa 4 omwana akuyita kojja tamanyi bw'ofaanana, omwana omulekera mukozi. Ensonga endala tahalimun tayyibaati. Subhanallah. Omuntu eyamanya endagaano tahalimu tayyibaatin, Allah kumma ebirungi mu nsi muno. Allah kumma ebirungi mu nsi. Olwaleero osobola okubanga omukyala yafumbirwa omwami katugeze, naye ng'oluusi omwami we yamuwoowa era n'amuwoowa mu mateeka byonna,
loze sala ne kituuka omwami sente ne zikenderamu. Kale sente bwe zikenderamu omukyalo ono n'afuna omugagga amukwana n'ava mu maka g'omusajja ono gwe bakola naye endagaano n'agenda mu maka g'omusajja oli. Bayira ekintu ekyo nakirabako. Mukyalo omu yanoba nabituulamukko bw'anoba n'agenda ow'omugagga ng'alowooza nti omugagga ate omusajja omugagga buli kimu kyonna akirina, naye wallahi okumanya Allah wa buyinza tahalimu tayibaati Allah yamumma ebirungi mu musajja oli. Bannange Allah huwa al-ghaniyu, Allah mugagga. Era osobola okusanga omusajja ng'omukyala beebuuza nti lwaki omusajja omugagga gwe yafumbirwa ng'omukyala atambuza bigere, omukyala atambulira mu takisi, omukyala talina wadde akamotoka, mwami kamuwaayo. Awo otandikanga okwekyekinga. Awo wate okubanga there is something wrong, waliwo ekikyamu ekiriwo gwe kyoba tomanyi. So osobola okuva omusajja wo omwavu gwe wayagala naye n'akwagala, gwe n'ogamba kangende oyo omugagga ayina kalina, wallahi tubalabyeko kalina azirina nga n'emmotoka azirina, wallahi naye nga mukyala wa atambuza bigere. So tahalimu tayibaati, Allah akumma ebirungi mwoyo omuntu, kubanga biwali badde olowooza nti bye bikututte ow'omusajja oli ono omusajja wo omuleseewo naye nga tomanya nti ono gwoleseewo omusajja wo any time Allah asobola okumugaggawaza, kubanga buno obufumbo Allah abugaggawalizamu, kubanga azziwaaji huwa inkilabu lhaya, azziwaaji huwa inkilabu lhaya. Obufumbo buno bwolaba wallahi inkilabu lhaya ye life ekyasinze okukyuka, ye life ekyasinze okukyuka. Olaba ebintu bitambula buga nti ya Rabbi kiki, wallahi ngokola eno gye wava bagenda okunyumiza taata gundi nno eri akazigo ke mwabeerangamu eyali agwali ogamba simanyi mwavu nga mugagga, akuyisako pajero, akuyisako hama. Lwaki? Gwe yava eno ow'omusajja wo eyali omwavu, gwe nolowooza nti ogenza omusajja oli omugagga n'akuwasa n'akuwoowa. Era kino nkyogera nga ndi mumalirivu, buli mukyala yenna eyava mu bufumbo nga mwakola endagaano mu mbeera eyasooka naye nga endagaano gye wamenya lwakubanga omusajja wamuvaako lwa mbeera mbi naye nga yali agezaako nga ye okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe, n'ogamba nti kangende omusajja alina ku ssente katulinde results. Manyi Allah ye waba asasula tasasulirawo. So ngezako bagamba bwe tuba tugenda okufumbirwa tugenda okuwasa, so twegendereze abantu betugenda okuyingira obulamu bwabwe. Abantu basinga life yaabwe bagyonoona dda, baliko laana Allah, kikolimo kya Allah, baliko okusirana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. So tahalimu tayibatin, omukyala ndaba essaawa zino nywera mu bufumbo bwo, nywera mu bufumbo nga bw'osoma edduwa, beera mu bufumbo nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'omusaba. Gwe alimu mashakil, gwe olaba nti obufumbo embeera etabukatabuka, insha Allah oyambize genda osome surat al-hajj, surat al-dhumara nayo ogisome, Allah ajja kubeera nga kutaasa insha Allah. So banjo olwaleero balumbye amaka ne bagenda mu maka g'abagagga tulokubanga anoonya birungi biri wa musajja oyo. Waliwo kyalo omu yaŋŋamba bulaba nkubuulire nti ye wallahi ebbooni gy'olaba ya mwami wange, naye wallahi omwami tasobola wadde okumpa wadde ekiyitibwa akamotoka oba ka korona oba kale ipsam kale oba ka viti
wallahi kati bwe nakola ku research ku mukyalo oyo ogenda omubuuza obufumbo wasokerwako wali ofumbiddwako era kyova olaba mu marriage certificate nga abantu bakola sayini wali bawandiika era akagamba ako kabeerako wafumbirwako yes oba no kubanga ekigambo ekyo kikulu nnyo so okufumbirwako kw'omuntu olina okumanya ensonga eyavaako omukyalo ono okuvaayo ensonga eyavaako omwami ono okubeera nga omukyala yagenda twatugende so tahalimu tayibatin abandi baku GTV amanya nze Sheikh Udaba ngezaako kubabulira bigambo ebituufu ensi tugitambulemu nga mu mbeera nnungi osanga abakyala olwaleero bali mayumba bokka ng'omukyala enneeyisaayo ye yavaako omwami okuvaawo neeyisaayo ngambye oluusi waliwo almar'atu asabiyatun waliwo ebimu ku bika by'abakyala asabiyatun ng'omukyala asosola almar'atu asabiyatun yoyo omukyala asosola famire yo ye abeera nayo famire y'omusajja agigoba so almar'atu asabiyatun ebika by'abakyala toyise bulungi waliwo almar'atun ananiya ng'abakyala bamu balunkulu awo twatugende tujja basomesaako insha Allah n'olunaku lwaleero nyagadde okusomesa mithaqu ghalidh abantu abamenya endagaano z'obufumbo tugambye insha Allah nga omuzirabye biki bizibu ki bye tufuna mu bulamu obwensi okubonaabonako omuntu ayinza okubonaabona mu nsi muno naye nga endagaano gye yasooka okukola mu bufumbo gye yasooka omwami n'amuwoowa buli kimu kyonna ne kiggwa nga Allah subhanahu wa ta'ala amusiraanyiza mu bulamu obwensi nolwekyo abakyala abandaba n'abami abandaba insha Allah tuddeyo ku nkola y'owekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama obufumbo bujja kutambula bulungi Allah obufumbo butekemu baraka otunaba nga tukoze embeera eyo embeera ejja kuddawo eterere insha Allah saba Allah atekeye GTV Allah agitekemu baraka Allah agitekemu omukisa insha Allah samahatu al-mufti Allah kutuwangaalize ate supreme council Allah agitekemu omukisa n'abandaba namwe Allah bawe omukisa n'abakyala abandaba n'abami abandaba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. GTV for unity and development.